Embalirira y'eggwanga eyasomwa Ssabbiiti ewedde eyaniriziddwa nnyo abasobozi olw'enteekateeka ez'enjawulo zereese ezigenda okubagondeza emirimu gyabwe. Mu kafubo kaffe ne ssentebe wa Kasiita Thaddeus Musoke Nagenda ategeeza nti bafunye essuubi ly'amaanyi gavumenti bwe yajjukidde abasuubuzi kubanga mu mbalirira eno yasonye bizinesi ez'akatandika omusolo okumala emyaka 3. Musoke kyagamba nti kigenda kutaasa bizinesi ezibadde ziggwa enkya n'eggulo nga tezinaweza na mwaka gusooka. Emyaka 3 nga tosasula musolo. Kino yo gavumenti ya tujebaza kubanga tubadde tukisaba ebbanga eriwera. Era nga twemulugunya zo ziri kampani engwira lwaki zo ziwebwa omukisa obutasasula musolo tax holiday. Mu mbalirira eno era gavumenti eyongedde okwetikulako omugugu ogw'amabanja agava mu bantu abagiguza ebintu nga ku mulundi guno yalinyisiza ensimbi ez'okwasasula okuva ku 2,000 eziri mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno nedda ku Kasekalamba n'4,000 nga bakasita bagamba kino kigenda kuweweezaako ku bannabizinesi abaludde nga babanja gavumenti ssente zaabwe. Waliwo lumu neyaŋŋamba nti nze singa omuntu annyamba nampa ku ssente ze gavumenti zenjibanja netugabanira wakati kikulaga nti obulumi abantu bayitamu nga bakoze business ne government ne baba basobodde okuziyongeza ne kadda kati mu trillion 1.4 awo manya nti atirisi bajja kusasulasasulako. Abasuubuzi era bafunyeemu obuweerero ku musolo gw'engoye gavumenti gwe yakendezezza nga ssentebe wa Kasiita bw'ati bwalambuludde. Hali tugisabye ejjewo omusolo gwa kiro ngaffe abasuubuzi ku ngoye n'ejjoola ezikozesebwa nga tutunga wadde yaguleseewo neyakkakkanyizaamuuko kubanga twagitegeeza nti omusolo gye gukoma okubeera waggulu abantu bajja kukukusa ebintu basimagolinge naye omusolo bwe guba gutegeerekeka nga naawe ogusasula n'osigala mu busuubuzi abantu bajja kusasula. Julius Mukunda akulira ekitongole ekirondoola embalirira y'eggwanga agamba nti embalirira eno efubye okuteekateeka bannayuganda okutandika essula empya ey'eggwanga Uganda gavumenti mweyagalira okutumbula ebyenfuna by'eggwanga okubikubisamu emirundi 10 bituuke ku buwumbi bwa $5 mu mwaka 2040. Yetandise okusuubiza kwayo nti eyagala economy yaffe eve ku 50 billion egenda ku $500 billion nti mu budget omuno walimu 2.4 trillion. Ezo zigenda mu bantu ba bulijjo okugezaako okutumbula enfuna yaabwe. Ku bbula ly'emirimu erikyase munda mu ggwanga erya Uganda n'okusaddala mu bavubuka, Mukunda agamba nti enteekateeka ez'enjalo gavumenti zeetaddewo gamba nga PDM n'emyoga ssente z'abavubuka n'ez'ebyobulimi singa zikwatibwa bulungi zisobola okukyusa olutambi. Oyina emyoga bilioni nga 10 zagenzeemu, oyina PDM, oyina UDC bagiwadde obumbi obulala nga 5, oyina Uganda Development Bank akasirivu nga kamo kagenze, waliwo akapya kati ke baleeseemu aka obumbi 175 ezo za abalimi abalimu obungi. Tugezaako kulaba nti akantu kano kavaayo abantu bakafuneko. Kyokka nalabudde eggwanga Uganda buli bali akusenvula gavumenti erina okusala amagezi gonna okukendeza ku magoba bannayuganda kwe beewulira ensimbi kosa okulongoosa obuweereza bw'ebitongole bya gavumenti ate ne gavumenti okwetika obuvunaanyizibwa okunoonyeza ebyamaguzi bya Uganda obutale. Akatale k'ensimbi kali waggulu. Toyinza genda mu banka ne bakuggyako 20% and above n'olowooza nti bizinesi egenda kukola. Moses Byaluhanga munnabizinensi era omuyambi wa pulezidenti akubiriza bannansi okweyongera okutunuulira enkaliriza ssente za gavumenti zeetadde mu pulojekiti eza PDM n'emyoga kubanga wano we wali ekinyusi. Eba otunuulira nenze mu area yange gye ndimu nfuniramu wa ekisooka PDM. Ekikulu kulaba emyoga egyo gitukalizibwa bulungi. Essente abakulira omwoga oba emyoga baba muzifunye muleme kuzeddizamu abakulembeze b'omwoga. Onera akubye akamma abalimi abanene okwekwata Agriculture Credit Facility gavumenti gyeyongeddemu ensimbi obumbi 47 n'obukadde 88 ng'eyita mu banka zaayo okuli Post Bank, Housing Finance Bank, Pride Microfinance Bank n'endala. Waliwo sente minisita ziyasomye mundu osobola okuzisoma ezigamba mbu abalimi abanene large scale farmers ate teziriko interest teziriko magoba ozifunirawa ozifuna kuyita mu banka za gavumenti za commercial bank za gavumenti zirwa ze Pride Microfinance, ze Housing Finance Bank ne Post Bank. Kyokka agamba nti pulojekiti zino bwe ziba za kuyamba bannayuganda abakulembeze balina okufaayo okulondoola ensimbi gavumenti zeteekayo zireme kufa ttogge. Frank Kiddu yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.